Ebipya bizuuse ku Katemba yabadde mu nsisinkano wakati w'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Hajjat Misa Kabanda n'abakulira obutale mu Kampala. Omukulembeze w'eggwanga yayisa abakulira obutale mu Kampala, abakulira ekitongole ekya KCCA ne ba RCC b'omu Kampala bakubaganye ebirowoozo ku ngeri y'okutereezaamu enzirukanya y'obutale mu kibuga Kampala. Ebimu ku byasaliddwawo, Pulezidenti yalagidde ekitongole ekya KCCA ekyeddiza obutale era kikole mangu etteeka erigenda okugobererwa mu kulonda obukulembeze bw'obutale wamu n'okulungamya enzirukanya yaabwo. Wabula ensonda zitegeezezza Kyabassa nti Katemba yeetobese mu nsisinkano eno oluvannyuma lw'akulira akatale ka St. Bali ku Ddembe Susan Kushaba okulumiriza mu maaso ga Pulezidenti nti abanene mu Kampala okuli baminisita n'abamu ku ba RCC b'ekibuga babadde bamuggyako ssente buli wiiki nga ssente zinaazibasindikira ku nkola ya mobile money. Ensonda zigamba nti kino Kushaba yakikoze oluvannyuma lwa RCC Hudu Hussein okumulumiriza maaso ga Pulezidenti nti abadde asusse okwonoona erinnya lya Pulezidenti Museveni, okutulugunya abasuubuzi abatamuwagira wamu n'okusolooza empooza mu ngeri yekontana n'ekiragiro kya Pulezidenti ate nga n'ebiragiro by'abakulembeze mu Kampala tabiwa kitiibwa. Katemba omulala yazzeewo oluvannyuma lwa Susan Kushaba okulemererwa okunnyonnyola Pulezidenti Museveni obanga alina obuyigirize n'obusobozi obwetaagisa okuddukanya akatale akali ku mutendera gwa St. Bali ku Ddembe. Wabula oluvannyuma Kushaba yategeezezza Pulezidenti nti ye musuubuzi wa ngoye mu katale ka St. Bali ku Ddembe. Okusinziira kw'omu ku beetabye mu nsisinkano eno, abagyetabyemu beeroledde Katemba omulala enjuyi zombi olwa Susan Kushaba n'olwa minisita Misa Kabanda bwe zaayanjulidde Pulezidenti Museveni obutambi obulaga engeri buli luuyi gye lubadde lwogerera lunnaalwo ebisongovu, Pulezidenti n'akwata ne ku matu. Omubaka wa Pulezidenti mu Kampala Hudu Hussein bw'atuukiriddwa okubaako kyayogera ku byamwogeddwako mu maaso ga mukama we Pulezidenti, alagidde Susan Kushaba aleete obujulizi obukakasa bye yayogedde. Anti kati yalina obujulizi ajja bulaga Pulezidenti. Mu mateeka bw'ogamba nti ndina information eno gwena okulaga obujulizi. Kakati gw'olaga nti yakikola naye nga aweebwa omukisa nga naye yeewozaako. Anti kasita abanga alina obujulizi bujja kulaga oba kituufu oba si kituufu. Y'omuloodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti olukiiko lwe lulinze Ssaabalungamya wa gavumenti by'amateeka Solicitor General okubalungamya ku bbago lye baamala okuyisa erigenda okugobererwa mu kulondesa obukulembeze bw'obutale mu kibuga nga bwe kyasalibwawo mu nsisinkano ya Pulezidenti n'abaddukanya obutale. Wetwogerera olunaku olwaleero kanso egenda kutuula tuleeta alipoota ku nsonga z'obutale zonna, era ffe ng'executive twatudde ku lunaku olw'okwosajjo ne tumaliriza enteekateeka zino, era olunaku olwaleero tuzanjula mu kanso nga tugamba wateekeddwa ekisookera ddala okubeerawo okulonda okuzza obujja abakulembeze bonna ababadde mu butale tuddemu tulondese. Buno ddala KCCA bw'erinako obuyinza mu nteekateeka eyo kye tugamba nti Mwami Yoweri Museveni alekeraawo okumaliranga ensonga z'obutale mu State House, alekeraawo okuyita ebibinja n'ebibinja. Ebyo tebigenda kugasa, akwate ku by'eggwanga. Eggwanga lirina ebizibu ebirala bingi nnyo, ensonga z'okulungamya obutale azitulekere. Minisita w'ebyobulamu mu ggwanga lino Dr. Jane Ruth Aceng Okyero olwaleero lwasuubira okukwasibwa alipoota y'abasawo evudde mu kwekebejja embeera y'omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinya apookeza mu ddwaliro ekkulu e Mulago ekitongole ky'amakomera gye kyamututta oluvannyuma lw'embeera y'okubalemerera. Akakiiko ka Paalamenti akalondoola eddembe ly'obuntu akakulemberwa Fox Odoy akawungeezi k'eggulo kaabulidde Paalamenti nti kaatuuseeko e Mulago wabula ng'embeera y'omubaka Segirinya tesanyusa n'akamu. Fox Odoy yagambye nti baategeezeddwa nti akulira ebyobujjanjabi Minisitule y'ebyobulamu Dr. Henry Webesa yataddewo akakiiko k'abasawo abakugu beekebejja omubaka oyo olwaleero bawe minisita w'ebyobulamu alipoota kwe banaasinzira okusalawo ekiddako. Ssaalongo Erias Lukwago munnamateeka w'omubaka Segirinya agambye nti baagala omuntu waabwe atwalibwe bweru w'eggwanga ajjanjabwe mu bwangu kubanga embeera ye yeeraliikiriza nnyo. Ssaalongo Erias Lukwago agamba nti nga bannamateeka b'ababaka abo beesanze mu kattu nti n'ebiwandiiko bye babadde baagala okutwala mu kkooti ejulirwamu okusaba abantu baabwe beeyimirirwe
ate bakonkomadde nabyo kubanga abantu baabwe tebasobola kubiteekako mukono amaanyi tebalina yadde baliwo ku bwa Katonda. Tukyali mu katuffe nga bannamateeka nti empapula zaffe ez'okutwala mu kkooti etaputa ssemateeka nga bwe twagamba twazimaliriza dda. Naye kati abantu baffe balwadde n'okusayininga kizibu, Ssejjirinya waali n'okusayininga affidavit kizibu, wamu ne Alan kati we twogerera ali ku ccupa akaseera kano kenjogererako ali ku ccupa ekigo. Kakati bali mu mbeera nzibu nnyo. So embeera eno yali tunuuliddwa ne balaba nti gavumenti kuba ye balina mu mikono erikolewo enteekateeka ey'enjawulo okulaba nti bafuna obujjanjabi obusingawo nga tebali mu bifo ebyo gye babakuumidde akaseera kano. Medadi Lubega Segona akali amagwanga naye munnamateeka w'ababaka abo agambye nti ekitongole ky'amakomera okulemererwa embeera y'omubaka Ssegirinya n'aweerezebwa emulago kikulu nnyo era kikuba ebituli mu ndowooza ya kkooti za kuno, naddala kkooti yagaana ababaka bano okweyimirirwa kakalu ka kkooti n'eragira bajjanjabirwe mu kkomera eruzira. Ekyamazima omuntu tali mu mbeera nnungi olw'ekyo kiri imperative okubeera nti munnafe afuluma. Kino kijjawo kkooti kye yali erowooza nti omuntu ajja kusobola okujjanjabirwa eruzira. Kati kyeyoleka mu lwatu nti Luzira yamulemererwa nemuweereza emulago, tulowooza ne mulago temusobola mu mbeera gy'alimu. Era ekyamagezi kye bayinza okukola kwe kumurifaringa naye ng'akalipo kali nti si mulwadde pase ng'omulwadde omulala musibe. Kati mulago nako kakookerwa kakomera ly'eruzira gye baamusindika. Akawungeezi k'eggulo omumyuka w'omukubiriza wa paalamenti y'eggwanga Anita Among yawabudde gavumenti nti bw'eba yakuvunaana omubaka oyo Ssegirinya kikola nnyo amakulu okusooka okumukkiriza okujjanjabwa olivunaane bulungi omuntu omulamu. The member is sick. That must be taken seriously. If we are to prosecute, let's prosecute a live person. I don't want to interfere with the court process, but I am saying whether guilty or not guilty, he must be treated and he must be okay. He must be prosecuted when he's okay. Today it is me, tomorrow it will be somebody else. Minisitule y'ebyobulamu ng'eyita mu kakiiko aka Uganda Medical Board yeeba n'ekyenkomeredde ku muntu yenna naddala abanene mu gavumenti nga banaatwalibwa ebweru w'eggwanga okujjanjabwa naddala bwe banga banajjanjabirwa ku nsimbi z'omuwi w'omusolo. Bassentebe ba disitulikiti ez'omu Buganda basimbye n'enjala mu ttaka ku ky'okuzira olukuŋŋaana olwayitiddwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu Raphael Magezi. Ssebuufu baana ba Kintu yalina ebisingawo. Bassentebe ba zi disitulikiti eziva mu Buganda ezikola ekibiina kya Uluga balumya ejjiiko ne baanukula omuwandiisi w'ekibiina kyabwe kino ne bategeeza nga batagenda kwetaba mu lukuŋŋaana lwabwe lwateeseteese mu disitulikiti y'e Kabalole olw'okubanga ekibiina kino tekibayambye. Ssentebe w'abassentebe ba disitulikiti zino eziva mu Buganda Kasirye Zimula Fred era nga ye ssentebe wa disitulikiti y'e Kasanda ategeezezza nti ebintu bingi ebitambula mu kibiina kino ebitategeereka nti era yeewuunya okulaba ng'omuwandiisi w'ekibiina kino avaayo n'abakolokota olw'okuwera ng'ebatagenda kubeera mu lukiiko oluyitiddwa e Kabalole olunaku olw'enkya. Annyonnyodde nti bakyasibidde ku kye baasazeewo ekyokkola olukiiko olwabwe nga bassentebe ba disitulikiti eziva mu Buganda lwe bagenda okutuuza ku Popopo nti kubanga ekibiina kino tekibayambyeko yadde akatini yadde nga bakisasulamu ensimbi nnyingi lutotto. Annyonnyodde yeewuunya okulaba nga omuwandiisi w'ekibiina kyabwe kino ekyawuluga avaayo n'ategeeza nti abasinga obungi bapya mu kibiina. Kyagambye nti kino tekiremesa kukola ku nsonga zaabwe ezibaluma, zagambye nti zibanyigiriza ebitususse era zibalemesezza otambuza obulungi emirimu gyabwe. Uluga ffe abeeyita bammemba tusasula akadde kamu n'ekitundu buli kwota. Omwaka mulamba tusasula miliyoni 6 za bammemba. Naye ffe abakulembeze abapya tetulina yadde constitution y'ekibiina. Nebe twava mu kalulu teri yatuwandikireyo ka message yadde SMS nti bannange mwogeyoge mwebale kwegatta ku Uluga. Era mmanyi nabali abaagwa era tebabawandikireyo kabaluwa konna ka message konna kabasiima mirimu gye badde bakola myaka 5 nga bammemba ba Uluga. Nolwekyo olaba ne Buganda Mengo yawandiikira abakulembeze ab'enjawulo abaluwanga nange mwendi nga batuuza ayoza okuyita mu kalulu ne wandikira tutotya ku kibiina kye tusasula akadde kamu n'ekitundu nga membership teri accountability. Ssebuufu baana ba Kintu CBS FM Mubende. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebanga. Ofiisi ya Lord Mayor teina buyinza kuyisa kiragiro n'ekimu nga tekiyise mu lukiiko lwa KCCA nga munnamateeka Najibu Kasole bw'annyonnyola.
akawaayo namba 7 aka etteeka erifuga Kampala Capital City oba Kinyagumu kateekawo obuvunaanyizibwa bwa authority nti omufeeriti eno ejja kukolebwanga Lord Mayor, Deputy Lord Mayor ne bakansala abafuga ekibuga n'abantu abalala baweerezebwa Uganda Medical Uganda Society. Kati authority amateeka agalungamya enfuga y'ekibuga era bwe mala okula etteeka gino Lord Mayor alisaako omukono n'aliweereza ewa Attorney General. Attorney General kyatebeera oba etteeka lino terikontana na ssemateeka era wakakasa kino eritteeka ntiryoka likakasibwa. Ssettendekero wa Makerere akoze ennongosereza mu mateeka aganaagobererwa mu kulondesa obukulembeze bw'abayizi wakati mu kusomoozebwa kwa COVID-19. Amateeka amapya agayisiddwa gaakubiddwa ne mu kyapa kya gavumenti ekya Uganda Gazette sabbiiti ewedde. Kino kijjidde mu kiseera ng'amatendekero gaakaggulawo okuddamu okusomesa abayizi oluvannyuma lw'emyezi 4 ng'amaggale olw'ekirwadde kya COVID. Olukiiko olufuzi olwa ssettendekero wa Makerere olwatudde lwasazeewo nti abayizi mu kiseera kino bakuŋŋaana nnyo mu kiseera eky'okunoonya akalulu era kiyinza okuvaako okusaasaana kwa COVID-19 ng'amateeka amajja gaakuyambako okuziyiza enkuŋŋaana. Abayizi kaakano kisaliddwawo nti bagenda kukuyegeranga ku mitimbagano nga n'okulonda kugenda kutegekebwa mu miteeko gya mirundi 2 okuli egy'oku mitimbagano n'abanaabawo obutereevu ku matendekero. Okulonda obukulembeze bw'abayizi ku ssettendekero n'okusuubirwa okubaawo mu mwezi guno ogwa Novemba era nga pulezidenti n'olukiiko olugenda okulondebwa be banaaba ab'omulundi ogw'ekinanamu 7. Amateeka n'obukwakulizo ebiteekeddwawo biwera 19 ng'akakiiko k'ebyokulonda abakulembeze akanaakulemberamu okulonda abakulembeze ku ssettendekero oyo kayina okufuba okugoberera amateeka ago. Yusufu Kirando omuwandiisi wa ssettendekero wa Makerere agamba nti enteekateeka eno egenda kuyambako abayizi okufuna abakulembeze abanaateeseza ensonga zaabwe eri olukiiko oluddukanya yunivasite eno nga tebeekwasizza nsonga n'emu. Abayizi bonna tebabeera ku yunivasite mu kiseera kyekimu. Abayizi abamu babeera wano nga basoma physically ate abayizi abamu nga basoma online nga bali ewaka ewaabwe. So ate bwe wabeerawo okulonda kw'abayizi buli muyizi alina okufuna omukisa gwe okwetaba mu kulonda abo abali ku kampasi n'abo abali ewaka. Kyova kanso ekola amateeka ago oba endagirira sobozesa abayizi abali ku kampasi okulonda n'abayizi abali waka okulonda nga bakozesa platform za internet. Tulina abayizi bonna 3,400. Kaliisoliiso wa gavumenti Betty Namisango Kamyatu Romwe agambye nti agenda kufuna ekitongole ekyenjawulo kyagenda okussaawo okunoonyereza ku bukenuzi obwetobese mu bakozi mu ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti ekigwootaanyiza n'omulimu gw'okulwanyisa enguzi. Kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamyatu Romwe agamba nti akizudde nga wadde gavumenti etaddewo enteekateeka ez'enjawulo okulwanyisa obulyake n'obukenuzi mu bitongole bya gavumenti, obuzibu bweyongezi kubanga obunafu businze kuva mu ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti ate erina okunoonyereza ku bali b'enguzi. Mukyala Betty Kamya bwe yabadde asisinkanye Musaabaminisita w'eggwanga Robinah Nabbanja Musafiri olunaku lw'eggulo yalagiddwa atandikire ku kunoonyereza ku bukenuzi obuli mu ofiisi ye yennyini oluvannyuma ng'atannagenda mu ofiisi ya Ssaabaminisita. Kaliisoliiso wa gavumenti Betty Kamya agambye nti bagenda kufuna ekitongole ekyetongodde ekisobola okunoonyereza ku bakozi abali munda mu ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti abagambibwa nti balyake babbaluwa nga n'enguzi bagiyinamu obukugu. Genda kusooka kunoonyereza ku by'obugagga bye baayanjula wano tulyoke tubirondoole tulyoke tusooke twesanitize effe ffennyini wano era ekyo nakina kibabuuza dda kigenda kutandika era ne mbategeeza nti siffe tugenda okwenoonyerezaako wabula tujja kufuna ekitongole ekiva ebweru ekinoonyereza kyekinatunoonyerezaako ffe ffennyini tusooke era ebyobugagga byabwe kwatagana n'omusaala oba ne bizinesi endala ze bakola. Ekyo kiri mu nteekateeka era kye tugenda okutandikirako naye si bo bokka n'abantu bonna abalina obuvunaanyizibwa ku nsimbi za gavumenti be tugenda okusookerako. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Ng'Obuganda bweteekerateekera empaka z'amasaza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere zigenda okutandika nga 2 omwezi guno. Omwami wa Kabaka ow'essaza Butambala Katambala Haji Sulaiman Magala ng'ali wamu n'omumyuka we avunaanyizibwa ku by'emizannyo balangiridde olukiiko lugenda okuddukanya ttiimu y'essaza mu mpaka zino.
bano balangiridde Emron Rekoba ng'omutendesi wa ttiimu eno ng'agenda kumyukibwa Kayemba Moses ate nga omutendesi w'abakwasi ba ggoolo ye Muwalwa Hussein. Ssentebe w'olukiiko oluddukanya ttiimu eno ye Haji Adamu Ntale, amyukibwa Peter Wamala Matovu, ow'ebyekikugu ye Francis Kiryowa, Ssaabawandiisi ye Rashid Dembe, ttiimu maneja ye Kiyimba Robert, ow'ebyamawulire ku ttiimu ye Isa Kimbugwe Batyayambadde n'abalala. Butambala mu mpaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno yateekeddwa mu kibinja Muganzirwazza n'amasaza okuli Buddu, Busujju, Mawogola ne Bwekula ng'omwaka oguwedde tebaasomoka mutendera gwa bibinja. Katambala Haji Sulaiman Magala agambye nti era asabye abalondeddwa balwane butasamuka butasamu okusitula omutindo gwa Butambala, n'asaba bannabutambala yonna gye bali bongere okuwaayo eri ttiimu yaabwe esobole okuvuganya obulungi. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Bannamagye abaddamu okuwamba obuyinza e Sudan biboononekedde. Amawanga abiri Saudi Arabia ne United Arab Emirates ku luno gabavuddemu galagidde nti obuyinza buddeyo mu mikono gy'abantu ba bulijjo. Okuva amagye lwe gawamba President Omar Hassan El Bashir mu mwaka 2019, gavumenti ya Saudi Arabia ne United Arab Emirates gabadde tegavangamu kanyego konna ku nsonga eno era nga n'olumu galabikanga gawagira enkola za bannamagye abo. Wabula mu kiwandiiko ekyawamu ekifulumiziddwa Saudi Arabia, UAE, Bungereza n'Amerika bawabudde bannamagye abo bayimbule mu bwangu bannabyabufuzi bonna abaakwatibwa jjuuzi era bajjewo n'ekiseera ekyakatyabaga gavumenti yalangirira. Amawanga gano era gawabudde bannamagye abo batuule bateese ne bannabyabufuzi bonna be baakwata bazzeewo mangu obukulembeze bw'abantu kubanga entalo tezigenda kuzimba Sudaani okuggyako okwongera okuginnyika. Ssaabaminisita wa Sudan Abdallah Hamdok n'okutuusa kaakano akyagaliddwa mu maka ga munnamagye era omukulembeze w'eggwanga eryo General Abdel Fattah al-Burhan okuva lwe yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi oguwedde ogw'ekkumi, amagye lwe gaddamu okuwamba obuyinza ne gagoba bannabyabufuzi bonna abaali mu gavumenti y'ekipooli efuga Sudaani. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabassa gakutuusibwako Ndejje University abasomesa omuyizi n'avuganya bulungi ku katale k'emirimu. Ndejje University, come experience a holistic approach to learning. Mu mawulire ag'empona, embaga ebadde erindiriddwa n'amaddu eyiise, omusajja Kawasa bw'anuusa okugulu nga bamutendeka amazina agaliko. Embaga ebadde yeesungibwa abantu mu kibuga Shenzhen ekya China. Omwami Kawasa amaze emyezi 8 ng'agyeteekerateekera, yeegulidde buli kambala akawoomera amasala, ennyimba ezimuyingiza ekidaala abadde azikyusa buli lunaku, ng'asunsula asigazeemu sikonto, bendova, sasi ku nnyama n'endala. Ekisembyeyo yapangisizza omukugu mu mazina amuyigiriza obukodyo bw'okumenyekera ku muziki, wabula ne wabaawo akakodyo akamunudde okugulu. Mwana mulenzi ono bamuyodde okumuddusa mu ddwaliro nga miranga myereere, okumwekebejja ng'alumbiddwa n'ekirwadde ekyokusannyalala era abasawo bamulagidde ku mbaga atambule butambuzi eby'amazina abiveeko. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ebipya bizuuse ku katemba yabadde mu nsisinkano wakati w'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Hajati Misa Kabanda n'abakulira obutale mu kibuga bwe kisuuse nti bano beeyogeredde ebisongovu era Susan Kushaba akulira akatale aka St. Bali ku Ddembe yatuuse n'okulunkoma abamu ku banene mu Kampala nti babadde nga bamupeeka ensimbi eza buli wiiki ng'ensimbi zazibasindikira ku mobile money. Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Achengo Ochero olwaleero lunaasubira okwasibwa alipoota y'abasawo abakugu evudde mu kwekebejja embeera y'omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinya apookeza mu ddwaliro e Mulago, ekitongole ky'amakomera gye kyamututte oluvannyuma lw'embeera y'okuboonoonekera nga kaakano ku alipoota eno gye banaakwasa minisita w'ebyobulamu mu ggwanga lino kwe banaasinziira okusalawo oba ng'asaanidde okutwalibwa bweru w'eggwanga. Bassentebe ba disitulikiti eziri mu Buganda basimbye n'enjala mu ttaka ku ky'okuzira olukuŋŋaano olwayitiddwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu Raphael Magezi. Bannamagye abaddamu okuwamba obuyinza mu Sudaani biboononekedde, amawanga abiri Saudi Arabia ne United Arab Emirates ku luno gabavuddemu galagidde nti obuyinza buddeyo mu mikono gy'abantu ba bulijjo nga bukyali era galagidde nti na bonna abaakwatibwa bannabyabufuzi mu nnaku eziyise bayimbulwe bali butaala. Bannaffe, ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, agundegunda omutereka.